tugenze kusula gamba nti amandazi gamuzaalira leenya. Amandazi gamuzaalira leenya. Zologo mulungi tezirwa bwerutyo olunaku omusomesa lwe yalonda okutwalirako abaana ku kibuga terwalwanga lutuuka. Ekiro ekyakeesa olunaku olwo bazibumbira teyakomba ku mpeke ya tulo yasula olugendo lumusala. Eddakiika ezimu yazimalanga ku kwegomba akeeza akaali kayise mu kadirisa ke nga kememula kememulira ku bukunta bwe. Ate ekiseera ekirala era nandigambye nti ekisinga obunene yakimala ng'alowooza ku lugendo lw'enkya. Okumanya nno ng'omusajja olugendo lwamukeeta yatandika n'okufumintiriza emmotoka gye baali bajja okugenderamu. Okuva ku matunda ga ppamba ag'omwaka ogwayita bazibumbira yali talinnyanga ku mmotoka nate. Ebirowoozo bye byavanga ku mmotoka ne bidda mu bifo mwe baali bajja kuyita ejjagala ewa kojjaawe. Yafuuyirira nno Kanwe basange nga waggule atera akubire ku bakizibe bwe Kajjambo era n'okubasaaliza. Ebyakojjaawe ng'obitadde ku bbali yatandika okufumintiriza ebifo mwe yali awulidde ng'abakulu banyumya gamba Namirembe eri ekkanisa Lutikko, Erubaga eri babwana mukulu, Ekibuli ew'Abasiraamu. Eno yonna yamalirira okutuukayo ng'alinga yali yeevuga. Yamalirira okutuukayo era n'ayagala okugendako n'ewandegeya taata we gye yagamba nti waba ennyama ensavaawo ne ku buukusoopu. Buukusoopu wano kwa Angelina nawe yamalirira atuukewo. Ne ku buukusoopu naye yayagala atuukewo. N'ewaakabangala tobe waakabangala wewa. Era yayagala n'okutuukako Nakasero naye ate eyo n'ayagala okutyayo nti ssebo ndwa kusanga lizungu n'embwa yaalyo ne litaputa lwesiwulira eyo sijja kugendayo. Yali n'akyalombojja ebifo by'anaakyalira. Kitaawe n'amuyita nti gwe mulenzi akulungatanira mu bukunta tonneebaka. Koye nti mu bikunta tata mulimu ebinnuma. Era ddala byalimu olaba bimugaana okwebaka. Kitaawe yaddamu kumuvuma nti bakugamba nti ebikunta tobyanika olulala olisula ne ku masalambwa. Awo enkoko we yakookolimira nti kookoliyoko. Omulenzi enkoko yamugjamu ku muguwa era yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Wuuyo emmanju mu benseni atera anaabe mu maaso naye aba akomyawo ebbenseni ati kwekwekoona n'ayiringita eri ekigwo ne benseni gye yagwa yalayira bulayizi. Kitaawe kwe kumubugada nti gwe mwana atugaba tukinirako anaatugaana okwebaka obadde ki kukube bakugambye nti nno ku kibuga onoogendayo kiro ye wano bulijjo nga bwe nkuyita okugenda okulima tojja mutwe wansi olaba gakyala kakati sikugaana nno okugenda siyinza nno okugaana kale nno ddamu waawo weemalike olabe ojja kundaba. Munnange omulenzi yalaba biri bityo koye nti siibisobole kakokola tondeka nnyuma ekiwummulo mu ffumbiro. Eyo nno nayo yewaali eggolu lye anti omumanye yeeterekera. Mu ffumbiro nayo nno katazizeeyo emisango anti bwe yaggulawo oluggi lw'effumbiro enkoko zonna zaalowooza nti obudde bwakedde dda era kata zonna zifulume. Ate n'oluggi lw'emmanju olw'enju ennene yaleka taluggaddeewo. Abakulu yabalekera nsiri ng'adda mu ffumbiro naye aba akyasalasala ati eggolu lye yagenda okuwulira ebweru ng'emisinde dudu. Koye nti wano wafiira nno muloge. Kwe kudduka ne yeekweka ate mu kisibo ky'embuzi. Yagenda okuwulira ng'omukubi w'emisinde ayita abeeno. Bazibumbira yali yakuutirwa dda obutamala gayitiriza kuyita baasi kulwa ng'ayitaba ebyokoola. Ku luno yateekamu nno n'ennyongeza. Yamirira ddala omukka okutuusa oli yali ayise lwe yaddamu okuyita emirundi ng'ena miramba era yamala kwetonda nti nze gundi. Ne Bazibumbira yagenda okwekkaanya nga ddala eddoboozi lya munne byekwaso.
Byekwaso ono yali omu ku bayizi b'omu ssomero ly'Abazibumbira era yali nfiira bulago y'Abazibumbira. Abaana b'oku ssomero Byekwaso baali bamukazaako erinnya eddala nga bamuyita Piki mbu kubanga nga tatema misinde n'ogoberera ate nga kirenzi kinene kimpi era nga kyatutugira akiringa era ddala Piki bokisa. Naye owange omukaba baamulaba dda nti tajja busera bwe kamwokya nti akantuuse wenjagala ne Bazibumbira bwe yeetegereza eddoboozi lya munne kwe kukunukayo gye yali yeekwese n'ajja ng'alinnya enkoko ezaali zitolotooma n'atandika okwekangabiriza nti Abaganda mwali olumanyo kale oba otegedde otya nti ndi wano yenze nali simanyi nga na wano omanyiiwo n'abaggwa engalo tuwoome ate kyotalaba kyekiriwa ko munne nti ate kunaaba kinaawe nva kukwata kuki zitukula kuletedde amawulire amalungi koli nti otyo Piki ng'olwadda mu kunyumiza munne nga bwe yagenze wa ssengaawe n'amusanga ng'anoga entula era n'amwaniriza bulungi nnyo n'amwalirira naye Bazibumbira yalaba tayinza kugumiikiriza olw'amaddu kwe kulya munne ekimuli nti lekaleka naawe tuuka ku nsonga bwe towulira bulijjo omusomesa bw'atugamba nti beat the head of the nail tokimanya ekyo laka naawe. Bazibumbira ssebo yali amanyi kazungu akatono. Beat the head of the nail tokimanyi omanyi nga Bazibumbira tayagala kukoosa kitalo butalo naye munne yamukaliramu namugamba naawe leka ensumulula ate gw'osuna biika byoyagala okugenda okumala okusumulula nga amaze okutegeeza munne nga ssengaabwe yamuwaddeyo siringi 5 ez'okucakaza. Bazibumbira gamulema okusanyukirako munne ate yaddamu kumukubira nsingo nti maama mwesiimye abalina abasenga mmwe abakola entegeka ne mutasanga bwavu ko munne nti ate naawe kiki ate neesiimye biki ndaba ebyange byebibyo anti omuliraano togumanyi bwe gwokya ebbiri. Naye Bazibumbira abalenzi bagenda okumala okulya nga n'obudde butandise okuvaako eddiba nga bessa mu ddene. Bazibumbira ne kitaawe teyamugambako nti oba taata ngenze ate akalenzi kano kalimba. Omusomesa yali abakuutidde nti atakeera waakulekebwa era munnange akagenda akabazitowerera nga bulijjo ku luno baalya kalye bumere okumanya nga baali bakalu bakolanga ebiringa walukuku eno bwadduka eno ngeno bwe bateese ebyokugula ku kibuga. Bazibumbira ye ng'afiira ku mberenge zino zinnayirooni simanyi olaba ebyokulya by'abakulu ng'afiira ku mberenge ezo zinnayirooni ezo zenjagala ndye mpulire nga nzikkuse naye ate ye Piki yalinga asibira ku mandaazi. Munnange okugenda okutuuka ku ssomero ng'abaana bonna bagguse dda era ng'obuwoowo obuli awo obujula kwasa abantu nnyindo n'abo abataalina sabbuuni awunya buloosa nga lakisi ne sandalayiti aloga ebisiiwa gamba nga Bazibumbira ebyo teyabirina nga beesiiza eddimi lya ng'ombe. Yeesiiga ddimi lya ng'ombe ne yali amusigadde ne mu maaso bannange ddimi lya ng'ombe nawulira baabannakata amunyumya mbu muwamwesiiganga ng'omasamasa obwenyi. Kaakati mu kugolola Bazibumbira yanywa mu bannaakendo anti ye Sseruwale mwalimu obukindo 8 bulamba ye yabasinga okugolola mwalimu n'obukiika obukindo nga lole yaabwe tennasimbula omukulu w'essomero ye yali ananidde mu mpale ye ey'akaseminti essaati eya bbululu owulira omusomesa bwe yakulaba kombinensoni essaati yali y'akaseminti empale ng'essaati ya bbululu ng'asibye n'ettaayi ey'ebimuli era ne ku mugongo ng'asuddeko ekizibaawo ekyeru. Yasuulayo abayizi obugambo yababuulirira engeri gye basaana okusalamu enguudo era n'abalabula obutayasaamirira nnyo nga babadde balabye ebyejinga. Yabakuutira obutabulaŋŋana nga batuuse mu kibuga
simanyi oba ebyo obijjukira bannange eddaawo bajja okulambula. N'asembyeyo n'obugambo bwe obwa bulijjo nti bwe munaaba abalenzi abalungi munaatuweesa ekitiibwa. Okay? Ng'abalenzi baddamu kiyasa kwe kubalagira okulinnya. Naye yagobera munyamusubi amangu ago nga yingini etokota ng'emmotoka yonna efuna obulamu obujja nga yejjawo ab'okukyalo baagirabako kiwenge wabula mpozi okubalekera akafu enfuufu. Olwo abalenzi baali bambuka ekibuga nga n'essanyu. Ate banzijjukiza letwajja erugogo. Aye ne banzijjukiza letwajja mu camp meeting Entebbe. Ng'ebisubi bidduka, emisindi, emitwe, emiti gikuyitako cwi. Naye ate simanyi lwaki emiti tegikyadduka. Emiti bannange gyadduka. Ebitooke ng'olaba bidduka. Naye kati tebikyadduka. Oba kiki? Munnange oba kyali kinyegenyege oba kiki nange saategeera, naye okugenda okwejjuukiriza nga baazibumbira atandise okulya mu ndago. Weewaawo omusajja wattu ekikere kyali kyamusamba edda omumiro nayangi. Omukulu yagaa nti ow'ennyimba mbi ayimba babe. Yatandikirawo kayimba kiye kano. Yatandika akanyonyi kano kalina munyonyi banenga baddamu kalina munyonyi wako akatata kalina munyonyi wako akamusomesa kalina munyonyi wako akapichipichi ekyali awo gwokimanyi akabazi bazibumbira nno kalina munyonyi wako bannange ng'ekiri mu mmotoka okimanyi. Okwo nno banne kwe baaleetera n'endala ng'eno bwe bakuba mu ngalo leero gwe wamma nga lwogooma. Ekyali awo ekyasooka okwasaamiriza abaana bano annange ebintu byedda nabyo lwe luguudo olwa seminti. Oluguudo nga balumala seminti era baatandika okwesiimuula enfuufu. Emmotoka ze baalaba okwo zaali zeesedde, zaali keesedde. Ate nno eza buli ngeri kwaliko zikafuba, zikifudu, zimasedesi, zikapyata, zirugogoma. Leero n'amenya kinaleka ki bwe wayitangawo omuntu ali ku pikipiki ng'abaana bakuba olwogolo nti munnomo musimanya uli munnakuleka pikipiki bannanga amaala agali awo gwogamanyi. Bwe baasemberera ekibuga beeyongera okulaba ebyamagero ebyemoola. Okusooka baalaba abasajja abaweese ensawo za kasooli omufumbe ne lumonde ku magaali. Bo kwe kubuuza omusomesa waabwe nti teacher, master, oyo kasooli bamutwalawa? Ko omusomesa nti kumutunda. Ko pikipiki nti kumutunda ne kasooli omubisi bamugula. Ffe waffe tutunda mberenge. Kaakati loole yabasiza ddala ku kisaawe kyokka ng'abantu abali awo nga bateevuunyanga buuka ate nga bambadde okuggwekerera. Era abaana gye baalabira n'omuyindi asibye ettaayi bazibumbira amale atemye ku banne nti oyo omuyindi oyo omumulaba ateekwa okuba ng'amanyi oluzungu oyo omuyindi oyo. Ko banne nti ate gwe otegeeredde ku ki? Ye kwe kubagamba nti mwe temumulaba bw'asibye ettaayi. Yananga amaala agali wano asibye ettaayi temumulaba ateekwa kuba nga oluzungu alusaza nnyo. Ekisaawe abalenzi kyabawuniikiriza n'ekyokwogera n'abula. Kyokka emizannyo tegyabanyumira nnyo kubanga tebaafuna mukisa kugiraba. Tebaafuna mukisa kulaba mizannyo lwakasedde w'abantu.
awo tuli kugumu mwana mulenzi pichi amandazi gale gazaala leenya yesuula gye tuliko amandazi gazaala leenya agamba nti ekisaawa abavubuka kyabawuniikiriza naye emizannyo tegyabanyumira nnyo kubanga abantu baali bangi era pichi yalaba guli gutyo kwe kutemya ku munne nti omanyi boyi omanyi kyali wange gira tugende twegulireyo ak'okuzzeeyo omumwa owange olubuto kyoto nalo alotyabira empu yakoowa baateesa okugenda ew'omusiiri gwe baali bamaze okuwulirako mu kufumba amandaazi tamanyiyo munne kyokka ye bazibumbira yasooka kutya nti omanyi tusooke tugambe omusomesa waffe ko pichi nti naawe yatereka kulaga bujega aleka naye muganda wange newankubadde abasomesa be balina amaaso agalaba ag'omuntu anwaga okungulwa n'atulaba atya kasa tunayanguwa okukomawo ate weebali baabo bessize bweru batandise okubuuza omusiiri ko bali be baabuuza nti musiiri ki abasiiri bangi muno bazibumbira yagenda atolotoma nti nze nali ngamba nti mu kibuga teri basiru mu kibuga naye waliyo abasiru bayinza batya obutamanya musiiri asiika mandaazi nze nali simanyi nti waliyo abasiru ekyomukisa waliwo akaana akato kekabalagirira era okuva awo tebaabula bagenda okulaba nga ku kiwandiiko oteeri kwe bakuba amaaso nga bayingira ekiyumba kyali kya birebe ate ng'ebirebe byonna biweneena era byava dda ku miti kwe byali bikubiddwa n'emisumaali buli kaweewo akaafuuwanga ng'ebirebe bino bizina buzinyi era ng'eno bwe bikubagana ebisenge by'ekiyumba kino mwasiikirwanga amandaazi byalabika nti edda byali birabye ku mulembe era nga bw'oba okanudde nnyo amaaso ng'oyinza okulaba nti edda baali bisiigiddwako kacooka abalenzi tebaalinda kubayita bwe baayingira basangamu embaawo bbiri lumu erudda ne lumu erudda w'ekimeeza ekikadde ekimeeza kino kyali kikutte olubuubi lwa sukaali era nga kyonna kizengereddwa ensowera saagala nsowera bwe baayingira essowaani zino ezaali bwe baayingira ensowera zino ezaali zisiriikiridde nga ziringa eziri ku keewamala ne zibuuka nga bwe ziŋoŋŋa nga ziringa ezeebuuza omukambwe Namige azitambadde ku kimeeza okwo kwaliko ebisowaani bibiri ebyali ebibongofu abalenzi bategeera nti tebabuze baali batuuse ew'omusiiri anti n'akawoowo kaali kaagala kubaasa nnyindo kyokka awo emiryango tewaali kanyego bazibumbira yalaba tewaali kanyego kwekoloza anti omumanyi omukoloze tafanjala era olwali okukolola omusiiri n'ava emmanju gye yali ng'ayoza essowaani era yajja asangula engalo ze ku kiwale kye kyali kiddugala lwakukolola nno naye bazibumbira si ye yali n'obuyinza okulagiriza ebintu omusiiri bw'ajja nga pikipiki atandika kusunda byakulya abalenzi nga batandika okwekola ogwa Walugabi essowaani yajjula n'ebooga naye okutemya n'okuzibula nga tewali pikipiki kwe kubuuza munne nti okyayagala ko bazibumbira nti ate naawe nnyinza okukkuta amandaazi nze agula yakoowa nga munnange beeyongera era essowaani endala mu ssera n'endala okuvaawo nga sowaani 5 ze balidde bwe bazibuusawo kwe kusaba giraasi y'amazzi omusiiri ge yaleetera mu bukopo obutaaliko na mikonda era obwali bukuttekko ku migo olwamala okunywa bazibumbira kwe kwebajjagala bya awo n'akyukira munne n'amwebaza nti ogabudde nnyo ssebo weebale nnyo weebalire ddala munne yali atandise okwekwatakwata ng'alinga aliko kyanoonya omuzi olw'obutayagala kulaba mu nsawo ya munne bazibumbira yali asaze magezi ga kwetunuza eri okutuusa munne lwanaamala okusasula naye kyamubuukako bwe yawulira nga munne ennukuta aziva wakati ko ye nti kiki pikipiki ng'eno agezaako okwegumya agamba munne nti waayo gira oleka ggwe lindako
awo kweyongera okunoonya mu nsawozi. Yanoonya nno mu nsawo omukasawo kaako mu maaso neye mabega n'agituukako n'afuukuuliza nno ddala. Bazibumbira mu ngeri ye ya bulijjo kwe kwagala okuyamba munnamujjukize nti oba wazitadde mu ssaati eno waggulu. Naye namwo tezaalimu. Omusajja kwe kutandika okwenoonya n'omusipi n'agusumulula, empale n'agikunkumula naye nga bwereere. Olwo nno n'amameme gali gatandise okumukubagana. Omusiri naye yali atandise okwesala akajegere. Abalenzi nga agabeesibye emitima nga gibawoleza. Ye Bazibumbira yali yeeraliikirira kulekebwa musomesa oli omukambwe atanywa guteeka. Ebyokusasula no munne yali amanyi kubanga munnange nze sinze nalagiriza ebyokulya gwate munnange guluma yaguzza. Munnange kalagiriza mandazi naye meme yali emuwoleza bubwe. Okusooka yagezaako okujjukira gye yali atadde ssente ezo. Yaziteeka mu kasawo ak'omu maaso. Ekyo yali akijjukira. Olw'okutya abakyala kimpadde ab'oku kibuga. Bwe yatuuka eka teyeyambula wabula yagenda bugenzi okuyimbula embuzi. Eyo gye yava n'agenda emugga. Yagenda okudda ng'ekyeggulo kiyidde. Olwo agezaako okujjukira nga balya. Olwo ng'agenda kutendereza yazimba. Ate olwo ssente zaali ziguddewa. Bakyala kimpadde b'e Kampala be baali bamulabiriza nandi kimunne Bazibumbira ono oba oli awo. Bazibumbira ye yali. Yannange. Naye nga munnange Bazibumbira okuva edda nga taliimu ngalo kasajja kato tekaalimu ngalo. Pikipiki yalwawo okujjukira nti empale gye yali ayambadde si yeeyo gye yali ataddemu ssente. Olwo nno ng'omusajja oli omusiiri omutwe gumuzimbye okusingako ogw'enswera. Ate nga musajja w'abandi pikipiki mu mutwe ye atandise okulabamu obumunyenye n'obumunye nga gumutujja gulinga ogulimu ebbwa. Kakati okwetaaga nga bwe kuzaala okuyiiya, pikipiki yasalasala amagezi aganaabajja mu nvuba. Amagezi agaaliwo gokka gaali gakwewola. N'olwekyo pikipiki yeegayirira omusiiri ono abakkirize baddeyo ku kisaawe beewole ssente. Omwana w'omusiiri yakomba kwelima era natandikira ddala okwekyangira ddala by'ataayomba nga tebiriiyo mpozzi nga tabimanyeera. Oluusi yajobojanga mu lwewaabwe ate ekirala n'ataputa Oluswayiri. Kila muntu kintu gani wewe sana. Naye leeta efe nga bwetuusa omugenyi kubanga mu kaseera ako wajjawo omusajja yawooyawooya omusiiri nti leka naawe akaana akamu kagende keewole ssente. K'omusiiri nti nga kakabwe katadda ng'olwo nfiirwa emmali yange yonna. Leka bwonna busigale wano nze bumpe ssente zange. Omusajja oli kwe kusala amagezi nti leka kano akamu kano kasigale wano ng'omusingo. Wano Bazibumbira we yategeerera nti ebe yali alidde byali bijjandise okutunukayo. Okalya dda. Ng'atandika kwerwanako nti nze nze gwe mwagala okuteeka mu nvuba. Nze nalagiriza ebyokulya. Olaba emikwano Bazibumbira batandise okwesamba munne. Nze gwe mwagala okuteeka mu nvuba. Nze nalagiriza ebyokulya. Mbadde ngamba nti oyo yabiragiriza gabalemye okumukozesa endagaano ateekeko sayini. Ateekeko sigini yagamba sayini. Ateekeko sayini omukono. Muze mukwagala kusiba nze. Nze munveeko. Ebigambo byagenda okukakkana nga Bazibumbira gwe balagidde okugenda okwewola ssente. Era yadduka zambwa okussa ekikkowe ng'atuuse ku kisaawe. Naye yasanga emizannyo gyawedde dda. Emizannyo olwaggwa omusomesa ng'akuŋŋaanya buliga bwe okuggyako pikipiki ne Bazibumbira nga be batalabikako. Omusajja yakanda kubuuza abalenzi oba babalabyeko balabye ku Bazibumbira oba balabye Bazibumbira ne munne gye bazze nga buli mwana ayogera bibye abalala nga bawoza nti bagenze Masaka. Ulira amaalo bagenze Masaka. Kakati Masaka
Omusomesa yalaba abaana bye boogera tebikwatagana kwe kubalagira nti mwabaliwa mulinnye kasita nze nabagambiddewo nti aneebuzaabuza waakulekebwa. Omusomesa teyeerabira ate tasonyiwa eyo yali ŋŋombo ye ya bulijjo. Abaana nga batandika kuwalampa loole naye omusomesa olw'okumanya obuvunaanyizibwa abaana yasooka kubayita mannya alabire ddala abataliiwo. Naye erinnya lya Bazibumbira lye lyali lisemba wansi kubanga yali yasembayo okusasula. Kakati ngatandika kuyita mannya. Naye omusomesa olwayita nti Bazibumbira, akaana akaali kajja nga kawejjawejja ne kayitaba nti mu ddoboozi ekkangufu nti kiyasa. Kaka nti kiyasa. Omanyi eyo ye yali engeri entuufu gye baali bayigiriziddwa okuyitabamu. Omusajja yali akyasamaliridde akaana nga kaalinnye dda naye omanyi kaali kazze kwewola ssente kugenda kununula munne waako. Naye gwe naawe nga bw'omanyi embuuza y'abasomesa naddala abo ab'edda baali babi nnyo. Abo ab'edda abo. Omusomesa yatandika okukabuuza akana n'akataano ng'ate no bw'akacungacunga gwe wamma n'ekyokwogera ne kikabula. Yakabuuza nti gwe kano akaana akasiru obaddewa ovaawa nakugambye ntya kusambe munnaaliwa. Bazibumbira yali agenda okumutegeeza akabenje akabaguddeko. Omusomesa we yeeyongera bweyongeza okwekolobola nti ani gweddamu bw'otyo ani gweddamu ye kati sikuleka wano nze sinza okuleka wano. Wamma musajja watu Bazibumbira yasirika busirisi naye nga muli ebirowoozo byatuddeko. Biringa lukato kyenkana munne yali amulese mu kaduukulu. Annanga ekirowoozo kya kaduukulu.